Omukyala yeekuumira ku mulembe ninessanyu okukwanjulira banno Banyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Nyondo Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agamba kijama. Alhamdulillah. Oyagala ngwa kyatukumye. Manya bampita kiwagwa tata junior nga bulijjo. Omusizi wa langi. Omusizi wa langi ziwanza sagge. Banzalira mmevuyo. Kwanza nze banzalira mmevuyo nona kumama. Nona ko siku za na birthday. Nonda ku mama tyalumanya nti anzadde yalabira omwana mboliri byamugwako siku za birthday teyamanya bagamba mute babakaka mudwalyo tebakaka bakujjawe bakolomusabu nakati enkova kyagiraga tigwa bodde no nerijjako oba owedde nenga kyeki kama yebale kuku machewa yankuumye atenga simusasula ne mama junior ochemma mama simu dudo mulaba junior jali yatagadde mukko bomanyi ate yakikombamu kugwe naye ani asinga omuntu atagala ennyo yatagala nnyo kubanga yatagala kikombamu nenze mangenze kukusiiga langi ate kusiiga langi nako luma akatambi akatambula okwatidde mu road tujja bati bamukunya tebankwata bansanga byanjawulo okukwata n'okukusanga tewala kukusanga n'okukwata bansanga mulumwe kati yo gwe yakuba yali boss yali antuta okusiiga yali boss kati gwe ssebo gwe ogenda okusiiga langi mwegalira mulumu n'ekisumuzo ne muteekako n'amasaati ne mujjako okimanyi nti langi ya bulabe efuumuuka maliza gali maggule gwayigirawo langi eyo gye batakugamba nti oyambala ovulo ne giravuzi nali neeyambula nga ntandiikiriza okwagala okutandika okusiiga oba bwagambye kankyeso omukazi yagenda agama vidiyo eggwa simanga nze kawoomira simaze kiwa kati simanya bosi wo abanga yali ayogera mannyage yayogera mannyage nti nkusanze naani nti nze kawoomera ate kigambo kyakozesa woma izit woma osirike woma osirike era awoomere yasirikire eyo kubanga byasirika nabyo sibimanyi nikati olubuto lwalina lwani osirusiru wafunisa embuto wamusanga n'amagezi omukazi gw'okubye wa lubuto nengamba kyewa tutyaye kugwa mama junior ogambe tolwalina lwani kulanga enduyina naye alina olulwe atwadde obuuza lwani mama junior bagera tusibira okuba omukazi gwe bakuba yali wa lubuto nga lulwe si lwange wamusanga nalwo olwange enduyina yalagenda n'olwange segeza n'olulwe oliawo okululiza waba kuyita batya ajuliza buji ali mukujjukira ajuliriza olubuto lw'abalala buli muntu abana olubuto lwe teyagamba ati weta kulimba nti omutaddemu ofundisiza olubuto aba omusazi n'olubuto lwe gwe n'oteekamu buteesi bimbeera nkwagadde nti toli nnyo nti tagenda kuva eri nti ate bagambi bwe yateyafunisiza omukazi w'abaindi olubuto bw'ate kyaa nze njagala bamu nanti ffe tuli benzi banyu kaliiculamu Mwanzikize nsoko okubuuza ku watu. Omanyi obwenzi banyu kaliiculamu leka munnyonnyola obwenzi banyu kaliiculamu obwenzi banyu kaliiculamu kwe tugenda okuddako bwa digito obwenzi banyu kaliiculamu okwani omuwala ennaku ezi 2 n'akuwaamu teri budde n'akuwaako bw'olwawo ennaku zino abawala balina essimu z'emukopa omukwanira emyezi 3 ku 12 bunaku sente mmeka ezo sasula za buli lunaku gyemitwalo emeka gyemitwalo 9 emyezi egi 3 nga z'omukwana abawala betukwana bana ebibiina nga buli lwamande kituula kya mitwalo egi kwe tutandikira kati okumala emyezi 3 otaddeyo sente mmeka negiri omwenda okyali ku muntu omu okwana kali nnyo kaliiculamu mukwane leero musabe mukwane leero musabe olwaleero enkyakuwe
ogenda osanga abalala naye asanga abalala ogezaako yigiriza kisebo Seko oli ku baana bafa oli mutono yagatonoona enkola egenda kwanguyira abavubuka ennaku zino ensangi zino abakazi balina ebizibu muganda wange kuba tosobodde ekyo twakati siwagira oli mukugezaako kuyigiriza kyokka ate nga bakukwata new curriculum gwojenyiga mu bwenyizi okategedde era nkola y'express kikuba kufulumizaawo ne passport ziba zifulumizaawo kalwaki obwenzi tubuteeka mu express lwaki bira birimu express amiina abalabi baffe abalungi ab'omukutu ogwa Nnyondo Media programu yaffe ŋŋanzi nga bulijjo zukusho mwenzija ne munnange ono fiyo netujja netunyumyamuko naye tubalambulira ku nsonga ez'enjawulo ezitambula mu ggwanga ezitambula ku mukutu ku social media platforms ez'enjawulo ng'olunaku olwaleero ndina omukulu kyewaggula amanyiddwa nga Taata Junior mu mwoyo ne mu mubiri nze kati namutegeerera kusiigira langi siziwa langi alabika kati batumya ggwe ono muganda wa Dragon Lady omukyala yakola ensasage katono nzite sekiso kajjeeko sekiso kajjeeko nekakoma waakokko buli omu baali bakuba n'abasajja omusajja ono yavuga media akabisekisi ako okalaba kaleeta ebizibu ntera okukoogera si abana baatuwa vibe y'oluyimba luli nze nkimanyi oli bisekisi siyo yenze mwennyini mubiri ne mwoyo wali serious leero tulina omukuuti ewaggula nga tuzza onyumyamuko naye kubitambula mu ggwanga lyaffe Uganda esebo naye nga tetunakutandika nagenda wana show yaffe olunaku kantu wamukisa guno okwebaza bakama baffe abatuteekamu akasente omuli kampuni bwaguuga Nnyondo Glim nga bagamba genda wefunira ekizigo ekya buli kala oli mweru oli muddugavu ate ng'osiga kukalayo togenda kumyukirira bakubireko bagudde ono websites zaabwe empya bwaguuga Nyanama office bazigezeza mbakuyeko ku namba zaabwe empya yawezyawo wansi ojja boza ku screen yo ne Nnyondo Estate Experts bakugamba nti jangu wefunire poloti eri makuba amalungi poloti etaliko nkayana kutali jambiya poloti etaliko kusika mugwambu ate munnange nno ndi mu kooti ate munnange oleme n'okubaako emirimu gye weekolera ng'ozunga mu kooti odde eno n'eno sasula mpola ate ng'oli ku ssente zo kyewa waisebo munnange nno olina kwokonyeko noga lipooti eri mu kooti ate mu kooti etuukayo etanereka ekkanzu awe sitegedde buli sawa oyagala obeko gy'otutwala ssebo Nnyondo Estate Experts batunda poloti nezigenda mu kooti ate kyewa nga ggwe oyinza okugula poloti nti nkuguziza poloti naye poloti gye nkuguzizza teri makubo matuufu tunzika nga tebituutu obitadde mu kooti twanisa okwetegeera kitali kyebayita kooti Nnyondo Media Nnyondo Estate Experts kyebajja okumalawo ekyo bakowa amaziga g'abaana bakadaama bali ekukyeya abakolya akasente kaabwe kyebeeteerawo yabayisaamu eggaali wansonga tebali kuki tebali ku butaka tebali ku field wano kulaba kikitambula biriya bakukolera ku simu so kyembadde ngezaako okunyonyola mukama wange simanyi nange mu ntegeera yange nenkitegeera omanyi ndwawo akaseera kemaze nga nsiriikirira badde mpiikinga kansobe kyewobuze kuwakula ku mukutu gwa Nnyondo Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Amanya bampita kyewaggula Taata Junior nga bulijjo nga nkola ebintu bingi ojja byewuunya ne woba olina abafungo oyagala baziikula onkoonako olina gwoyagala kukuba katayimbwa nyina kampuni enkubi y'obutayimbwa ebyo nina senemuzi gy'okulabirira Junior sina kye sikola naye kyewaggula akola mulimu ki Dragon Lady amusanga mu saaluuni naye bamusanze mu ggala maama sina kye sikola pambanye bwe bakulya musajja mukozi kyesitema yembizzi naye ebisigadde mbitema bwonyimba ogitunda ngifunemu ssente nga nagituuza ku muguzi nga sigikutteeko ngitwala nga tegikutteeko bukwasi nga toyaga ogifunamu oba engoberera bekola etya wategeera nategeera ssente naye byonna kasoba ng'olabirira omwana wattu obulamu bulungi kinkoze byobutasanga Maama Junior zoba yagenze simanyi oba byayogera na bituufu nti oba alabirira omwana wabajjese
Amajinia ina mwensa sageye ng'omuntu kutegeera kwa mutabuka sabalumu n'omukisa mukyazeko ku show so abamu tubeereko nayo amutya omukyalo we bannaye nze nchakola wansasage naye oba wamukwano otya wamujjawa Mama Junior tiyali bwati ensi ya mufuula bwetu Museveni bana Museveni bana amazenga afuga abantu Museveni bana amazenga afuga abantu abali abalamu abalabagwedda abali abalamu bagweddalu kichogeza afuga mukazi mukuwa ddalu Museveni ebala amazembo yinza basanga balamu bagweddalu muzanti batya balowooza ku bintu bingi balowooza gavumenti ebafuga nge batwala speed ne balowooza ku mbeera y'okunyigirizibwa eriwo ne batwala speed waya yagadde kwekubako kafuufu siraba gavumenti wekasiza Mama Junior sigirabako yagadde kwekubako obudde buneeno olunaku olwaleero olw'amawulire agafulumye nti Nalukoola tubadde tumanyi nga MP w'Ekawempe abisa okubanga yafulumizibwa ekkooti era nga balangiridde nti okulonda kw'Ekawempe kugenda kuddibwamu gwe kyewanga ggwe omunnansi wa Uganda era omuntu awangalya mu Uganda era kyemanyi oyinza obba oli muwagizi wa NRM oba NUP simanyi pate mwogwa naye okiwulira oba okirowoozaako ki omanyi omuganda agamba wempaka akunama ebiri wempaka ekimu kunama ebiri omuganda nti otusitamidde yeeringiza ate mukweringiza ayongerera ddala Museveni agenda kweringiza kinjagala nti awo njagala onnyinyonnyole agenda kweringiza mu ngeri ki ogwasooka akalulu k'abawuuba ebyakalimu byonna babiraba kiro byonna twabiraba n'abalala bakyali balema abaana bangi kuva mu kalulu n'abalala bakyali mu makomera kuva mu kalulu kati waba abantu banyiiga ne balonda mu nnonde yalondebwa nga tebatuusa ate ku kino kiriwo leero kiba kitegeeza guno ogwokubiri bagenda okukaddamu kugenda kuba kukunama bw'oba weetese agenda kukunama ogwokubiri bwekiba ekyaliwo mu kusooka yakunama ogusooka bamugamba otusitamidde kati kuno yagenda kweringiza akunama ogwokubiri ekyo kyakoze kino kyakoze okujja Nalukoola mu palamenti bw'oba weetese ebizitowa nga bikumenya bw'obiwummuza wansi okuddamu bisitolo biteeka ku mutwe kiba kizibu nnyo kati ekigenda okubeekawo empaawo okusinyanga wempulya kyewawolinga agamba nti wadde Nalukoola yafulumiziddwa mu palamenti ne baddamu balangiye nti okulonda kuddibwemu olinga agamba nti ne banaaba bafa batya ne banaateekamu ssente zenkana zitya ne banaakwesa ne balinaakulumpanya mu ngeri yonna NRM tejjafuna kifo ky'Ekawempe okusinzira ku bize bibaawo byendaba n'okuntegeera yange NRM amaanyi gayo mu Buganda gongera kendera buli dakiika eyita buli minati eyita ku ssaawayo amaanyi gongera bakendeera nti ensonga buli ebibaawo bigwa nnyo wano mu Buganda sirabangako omulamuzi yangu okusala musango gwa byabufuzi nga gwa Nalukoola tekibangawo wabula kyonna kyekiri tusaba abantu b'Ekawempe mu kuddamu okulonda muzuukuke omulema n'abalalu mwenna buli aweza emyaka 18 nga alina obusobozi obulonda alonda ogwokubiri bagende bakole ki kyennyini babbe bateeko ne munkwawa bateeko ne mwandawoya bulemerewo tugambe kuba ogenza n'ogamba nti obudde buneeno ogenza n'ogamba nti obudde buneeno NRM amaanyi goyengedde gikende mu Buganda wano nenzirayoko neŋŋamba tubadde tukyali ku bino ebya Eddie Mutwe okusibwa kwa Eddie Mutwe yogeddwa mbu ali mu bamuteeka mu basement ayiga Lunyankole bagateeka ku curriculum obudde buneeno bataka tuli ku kya Nalukoola nze mba ndabanga abagezaako okunyigiriza NUP okugikakkanya amaanyi okugissa wansi kijja kityo okubanga ate NRM amaanyi gayo ge gakendeera gawensinza okubuuza ekyo kati gwe bw'oba olina abaana ewaka ng'omu omuwa mmere n'alya nakkutabala n'oba wantono ne batakkuta aliwo asinga okukwagala ng'olowooza kati bano bootadde babakulowooleza ki ng'olowooza
ayinza okubanga nga n'abasiraamu batugaba wasa abakazi abana okulaba nti obenkanyankanya bonna bafune kyenkanya kati mu kyo kyengezaako okugamba nti Buganda nga bagiyita Central Buganda etali Buganda efuuka Central nti byonna ebibamba ebibaawo yebigwamu bigwa wano kitegeera kati gwe kyogamba abantu abo bo basanyufu simanyi buli omu alina endowooza ez'enjawulo cause tubadde ku video ate munnange olaba Museveni kyatannamanya nti abaamuleeta Museveni baakuba wano olukuŋŋaana ku buli bantu 100 abajja nga bayimirira mu maaso g'okumuwuliriza abasobola okumanya ebyaliwo mu 86 wayinza obutawera bantu aba watusobola kugamba muvubuka wa kaakati asikaali asula akuuma ebweru nti yalwanira tulo kitegedde nti balwanirira otulo kitegeeza bali abayagalanga okwebaka baafa bano abaliwo baana ssaawa 2 ez'ekiro bamagaali kibayita eggaali okimanyi kuyingira sete kawenja mu mbeera yonna nga ne bawunzika nga balumiziddwe kitegeeza nti abootulo tebakyaliwo kati muzeeyi basobola okunnyonnyola ebyo batono tebakyaliwo kyekisinga omumusumbuwa aye ne bano baperegeesi be nabo ne babanga nga bw'osindika akaana akato mu muti okegayirya butagwa wenyweze togwa kuba kekakuwanulira kati bano abali wansi begayirya muzeeyi butavaayo kugwa ninga muzeeyi mbutuufu yalaba agendedde ne bano abali wansi wano muzeeyi togwa kubanga yanyenye eno bakola ki balonda kikwe kitowe kiri galukeekawo empaako nze mpulira nga nze ndaba there is a possibility okubanga bagenda fulabanga nalukwata dda mu parliament lwaki ekintu ekyo bakisazeewo bwe batyo nga kooti yali yabigoba ebintu ebyo ekyoba omanya bateeka mu beera bayongeddemu ssente endala ani kooti ekyoba omanya kooti ye pulezidenti poliisi y'okukyalo eno ekikumbi gy'omanyi ye pulezidenti kiyamaniwo okukyalo ye pulezidenti olabye omuntu gwe bata maaso g'omulamuzi addemu ne bamukwata tobalaba bulijjo olufuluma kooti ta addemu ne bamukwata ekiba kitegeeza nti omulamuzi talina maanyi kitegeera teyeesalirawo ng'omuntu nti kyo kye tuba tukola n'omuyimbi Figaza wano ku misango gyali aweeremba nagyo yatuuka mu kooti ne bamugyeko omusango baddamu ne bamukwata buto amutwala emi ewakiso kati mu mbeera bwotyo mwolabira ebintu ssebo nalukoola bamujje mu palamenti kale bazzeeyo waabwe 26 tuddemu tulonde nsuubira bagenda kuddamu kulondeera baana bakkakkane ono wakubeera ebbanga kati ekibuuzo kyenyinza okubuuza nti lwaki tebalinza okulonda ne kuddamu ne baddamu kakati atenze n'okuteesa kwange kwebadde nteesa obanga oli omukyala bamubba nga bagaa nti bamubba polling station endala buli tebabubala bamuleke agende tuleke kwonona ssente zamwiwa musolo bamulayize bulayiza nalukola mukama wange tukwagala nnyo era tubaagala nnyo naye mulabanga kisobola ate okuddamu okukosa baganda baffe omuli obbasiba omuli obbakuba omuli obbatta bamulayize mukazi musiraamu obusiraamu buli mulamula naye olaba nalukola tannabulawo obusiraamu omukazi musiraamu nabula kyolina akagamba kubayogedde nga nakajja nti walabyeko omusajja omukulu ng'ayagala okuseka naye ng'ennaku emunyiga kati ye nalukoola lwaki ate aba ayagala okuseka ng'ennaku emunyiga kyaliko kati gome kyekitegeeza kiwula omumusesa gome kyekitegeeza nga mukulayira n'omwana we yaliwo ne mukazi we kati obagamba otya temunanga nti wagamba nti naye gavumenti etutwala ye anyumiddwamu emyezi yalayira naye ate si yasemberayo ddala yawezezaako emyezi 2 tegiweze okumulayiza lubadde lutalo okumuyingiza musimaye mu kitabo kye bayita gazeted palamenti lubadde lutalo okulonda lwali lutalo kati bonna wonna buze otambulira mu lutalo naye byonna mutonzi waffe yasalawo kyonna kyekiri Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ebyannalukola bikyali awo abadde bakyali ku keesi ya Eddie Mutwe kino nze ndowooza obudde buno balinga bwebaswikinze nti bya Eddie Mutwe babivuddeko basose ne babisse ebbali obudde buno kino ekiriwo
kikuleetera ki nti pain Eddie Mutwe gyabaddemu emabega kaawo niyo yaleetebwa mu kkooti yali mu bulumi obwamanyi yamulaba nga wakankana etuuka n'okugamba ebigambo nga biva ku mutima n'atulika n'aka musajja wange naye nze ndaba nti we banakyusa ebirowoozo byabwe ne babissa ku kalu kannalukoola kituusa okuleetera Eddie Mutwe okunyigirizibwa nnyo asigalire emmida atuke n'okutuuka mu mbeera gye tutamanya okutwalizaamu embeera yatwasegirinya naye yagenda bw'atyo ali mu mbeera mbi ebyadda ali mu mbeera mbi naye kyogamba tebalaba nti ali mu mbeera mbi tumale kibalaga beomu yakyala musajja ati yasaba n'agamba nze ngamba abaana bo nti embuuza zigenda baluma zibatta goba tobulaba nti embuuza zibaluma ebintu ebimu nga waliwo ebintu ebimu nga olaba naye nga n'alaba naye nga n'alaba talina kulaba gyekyalaba okulaba kubeerawo kyewa kitegeera naye nga kino kikono white amulaba bulaka kitegeera nga n'alaba Eddie Mutwe ali bubi nga mutuufu talina kyalaba naye nga alaba naye nga talina kyalaba naye nga amulabira ye gyali omusajja kyagamba nti kitegeera ennyimba zaffe baziwuliriza mu bisenge naye baddako ebbali ne bawuliraga ne omusajja ali mu mbeera so mu byonna byonna ebyaddala tukiyita butakkiriza mu byonna byonna naye ebyaddala kana akalu ke bali mukuddamu sojja tubayinza omumwerabira Eddie Mutwe olaba gaayo oyo Kyagulanyi Ssentamu munnanga abantu abafolowinga ne betutamanyi era ogenda okulaba kyali ng'avuddeyo ng'aga nti badde gye ndi eyo naye nga bayamba maama wange badde gye ndi eyo nga bawa ku bantu bange ekyokulya ekitegeeza nti ne betutamanyi nti gundi bafolowingibwa kubanga ssebo Eddie Mutwe munene Eddie Mutwe w'amaanyi ddala waddala bwe tuwala ku bantu abataano abasooka awo ku Kyagulanyi ayinza okuba waakusatu bw'ova ku Nubia ni yandiddako nga twogera ku bya Firebase ate olwo yandiba owookusatu ate era tugenda ku NUP ng'ekibiina kye NUP tubale waakutaano ku bantu abasookerwako so kijja kuba bwe kityo Mukama ajja kusaasira ogundi ya NUP waliwo abantu abamu bendaba nga balema okukikkiriza nti Kyagulanyi takyali Kyagulanyi mulala nnyo ku Bobi Wine Bobi Wine tumumanyi ng'omuyimbi Kyagulanyi tumumanyi nga tebakyawula kati kyoba omanye ekintu ekyo ekimu kyoyogerako muganda we Gravity yakiraba kati Gravity okuddamu ayimbire bannayuganda bawulire alina kudda magere n'alima ku bijja byabajjajjaabe n'alima ku bijja byabajjajjaabe bamuwulirize alina kudda magere n'alima ku bijja byabajjajjaabe yasobya empewo zanyiiga tadda waabwe gye bamuzaala mu kika yalekeyo Yesu lagende magera alime ku bijja byabajjajjaabe ajja kuddamu ayimba abantu bamuwulire Gabi aibe yakwati yadda magere kulima ku bijja n'alima ku bijja eri kati amaanyi gali wali muzambu agitudde wali olina okulimira ku bijja niweetonda so yadda empologoma ekikola etya ng'amasannyalaze geegaliye ina amasannyalaze gaayo Jose Mayanja yakkirizibwa okuvuma n'okusooza ye muyimbi yakkirizibwa okuvuma n'okusooza Bobi Wine mu nsi muno mwonna teri mulala akigezaako ne batamuyisaamu ggaali okitegeera kati so gwe wenna erijja ku Kyagulanyi ku bibiri mujjako eki okugwira ddala obulireyo oba okusigalawo ng'oli mu kubonaabona Kayihura yakuba abantu emiggo mulembe gwa Besigye ogumanyi ggo none omulenzi omusajja yafudde nabadde mu maiso omulenzi sorry omwami yafudde wa poliisi yali omugezi wa poliisi mu Kampala yafudde omulenzi yali ayita mukoddomi wa Buganda galizibwa okutegeera naye tuzze tubigumira tiyagasi ate no tiyagasi kalekaleko embooko lwakuba nti katulaba embooko tekyandibadde kintu kikulu naye abaana bagenda ate awo bayongera ne bongeramu amasasi kuba ku nnyama buzibu naye embooko tekyandibadde kikulu oli beekubanga elementi ne bazikubeeza abasirikale sasi tolina olidda sasi muganda kiba kirala sasi tolina olikwata olizeeyo akalulu ka Uganda kubuuka mirambo
akalulu ka Uganda kubuuka mirambo katusabe gavumenti etutwala etusaasire eyo munansi ate kunange nno gwefuga kwa naffe tetumanyi kike mubala kyemutulowoleza kuba byetunyigirizwamu bingi kubanze kiwa oba oli bulungi munnange gyendi siri bulungi naye ekizibu ekibaawo noonya bubi nnyo tiwabeera omugagga omu ku kyalo oba gwe mukikeewa muno oba mugagga ogwo ate onyigirizibwa nnyo okusinga nemba nga muli bangi mu famire muganda bw'azaala omwana akubira gwe kati bano abasajja basazeewo tufukamire ffenna mu maaso gaabwe ne batamanya nti ate kisirungi kitegeera si kirungi nti kuolaba nabawadde nga abantu abalinawo ku bizinesi ezolaba ng'ez'amaanyi ezikola nabo kati basusa amaziga mangi nti bizinesi zaabwe zituusa okugwa olw'omusolo omunene n'ebibasasulira ebingi nti oli omuntu abadde asasula abangambe kyadde asasula miliyoni ng'emu okubako kyayingiza wano e Uganda obudde muno ojja kwesanga asasula miliyoni 3 naye gobadde ng'amagoba gaali obadde okimanyi nti ebintu biva ebbosiya nga bisasudde omusolo gwa revenue okuyingira Uganda ne bijja mu kikuubo ne baddamu ne basasula omusolo gwa revenue era nga biri mu dduuka limu bisasula nga biyingira ku border revenue ne biddamu ne bisasula omusolo omulala era nga gwa revenue mu dduuka district council n'eryoka ejja ati nayo n'ebiriko ogwayo kumenya kitegeeza nokimanya twandibadde bagagga ng'ensi yaffe erimu abagagga bangi anti kati olaba edda kyabanga nti kasita oba nga walina nga n'omulimi ali eri mu kyalo nga mugagga nsonga yabanga n'emmwanyi ng'emwa akasente akakolaki n'emmwanyi tekyavaako kasente kakolaki kamala kiwulya nsonga byolina osasulira bingi nti oli eri omuntu eyali omukozi nga ffenna nga mwena mukola nga mwena mukola naye nga akasente okalabako kati obeera okola naye nga akasente koofuna kekayitawo kati ate nze mu byonna byonna esinga okunnuma muno kyemutanaba kwogerako ge masomero amasomero gakuba akasente teri ayikola bizinensi n'ogamba ti kasitoma agikulaakulanye oli ogirabyeko nti nze gisaluni yange yiiyo leeta sente zagikulakulanya gwasalirawo enviiri omusomesa essomero likeera ku makya nelikola obulango ku marediyo ku mativi neziposita ku makubo nze nendabya akalanga ako nentwala omwana emukono gye balangiza essomero eryo nentuuka ne bangamba muligisalinga okufuuka omuyizi wabe bakitaga emitwalo egi kati oba wagenderera ki waliwo kigendereddeko ekyo mbadde manyi wayita watukoowoola tuleete abaana nonsaba 5 omaze okunsaba 5 ngireese nkitegeera okusomera muwala nga asomereyo kaboosomero sijja kyogera linnya basaba toilet paper lolo namba gundi 10 nezi omwana agenze kupama omwana agenze kupama va ku ekyo waliwo essomero lisena kwogera linnya buli mwana amwetaagiza sawa semiti ezi biri liri wano okumpimpi wano byalomba 2-3 kitegeera kati so mumbeera naye mumbeera bwe tekumanya kitegeeza sijja nenya basomero agamu ddala ga private nti obudde buno weesanze nti n'abo abantu nti kyewa nga onagamba ku saluuni yeeyo seminti bamulya seko mpilize badane ku saluuni yeeyo weesanze nga abadde ansalira 15,000 asalira omwana 15,000 osalize 15,000 nti obudde buno onsalira 15,000 no olina byogenda okugulako ebiki sente zikyakumwa kyegeeza ogenda kunziza kuki ku mutwalo kati obudde buno gavumenti yaffe akazito keetadde ku buli muntu kimuleetera okukwata gwakutte n'amunyweza kumutta gamunyiga bunyizi nanga wencho wenkimanyi simanyi wankimanyi kumutta busi naye nga abamasomero batwalamu kaka sipiidi so n'akasembayo mu bino byogeddeko n'abawala abatusuubiza okujja okutuwaako ne twetegeka abazja tulwawo okunaaba abasajja tulwawo okunaaba kakkana gaala akusuubiza n'onaaba n'onaaba noyala obuliri kakkana n'onaaba noyala ku buliri notta puroguramu zo zonna n'obeera waka mu kazigo ko nga buli booda eyitawo ovayo ogiringize takawala ne katajja bali kyaki kutuuseeko kati tolyanga sente za musajja nga tojje tomanyi bulumi bubaawo
nze nkyogera kiva ku mutima gomanya obulumi obubaawo nawulidde message simanyi wamajini babimanyiko njogera bye nali kyogera nsanga ndi vagini simanyi nakati okyabikola osanze omuwala bamukanjabula dengotandika muleetako maalugo okyatumya paka nakati olaba abyogeddeko kati kitegeeza nakati akyatumya abiyitamu bimulumya nesimanyi akikola atya kubanga omusajja tayenda kimanyi togwa okusambira mu Arsenal bajja batunulya gyozza osambira tosobola kufubutuka lino onyana ne bakuwa olina okuba experience emala kati nange nnoonya experience nga tukoncludinga wakyewe ebimuluma bingi munsonyiwe nkyayongera obajjukiza ebizigo Nyondo Glim ebikola ka skin munnange nno naawe n'olabika ng'ogenda labika bulungi nga gy'oyita yonna weegombesa oli musajja oli mukazi oli mwana oli mulenzi ali mu kisulo mufunye akazigo munnange mwana we ave ku ssomero gy'ali ng'ajjanga bwe muyebuza mwana we asomerawa ofuke n'akalango k'essomero osanga oli awo ne Nyondo Estate Exports bagagenda weefunye poloti ate nga ne bakwata ne ssente mu kibanja mpola tebalina pressure bagenda kuteekako balina n'enkola ya nabbanja ez'okugumiikiriza batuufu nga bonna nyongera okwebaza abayise ku mukutu ogwa Nyondo Media nemugala ne mwefunira poloti mu Nyondo Estate Experts mwebale temujjanga okwo nga tubasa munnange mutwetere wa client abalala nabo balabike nga basanyukako nga gwe osanyuse kyewa nyongera okwebaza tukyazaako muganda kati ate nze nebaza Nyondo Media Nyondo Media ina wantuusizza Nyondo Media mbeera ku live okwo byane binterako omutwalo okuva ebweru eyo data Nyondo Media webale nnyo my sister nebaza nnyo bakadama bonna bakadama bayingira mu nsonga zino banfollowinga bambi mwebale nnyo bampadde obudde mwebale nnyo mwebalire ddala kati noonyayo kadama alina obusobozi obusobola okugumira omusajja atalina ku ssente nga alabika bulungi mubyanjawulo ndi musajja atalina mu ku ssente naye nga ndabika bulungi ndabika ssente naye nga ate siba nazo kati so yeetaaga omusajja alabika nga nze atalinaamu alabika obulungi jangu ondabe sijja kusaba bisale bingi saagala ali bubi nnyo ng'ebyomu ebikusumbuwa ogirondekamu amiina ssebo sitambudde nammwe mbadde nammwe tokomye okwo yosanga omuntu anyigirizibwa n'omuleeta n'ogamba munnange ono munnange ayita mubeera eno naye agala kufuna buyambi najja n'abakoosi n'afuna okuyambibwa kwayambibwa amiina kiwadde kiro nnyo kyewa okolako naawe yatusaba tusigale tukuma obwawamu obwo naye tetwagala kuddamu kusanga mu bwenzi eyo bannaye birekera awo omukazi akwagala kati saifiyo omukazi batusaba osibula batulaba bannaye mwenna abatuuza aba Nyondo Media bali ku mukutu Nyondo Media amanya eddoboozi nze Theo nyongera okubajjukiza Zuku Fashions bannange Zuku Fashions abakutuusako amakanzu nga gano okitegeera abakutuusako sharia tulina n'agaba nina okusinga ku gano n'aga abantu abakulu okusinga ku yange manyiza embuzaabuza ziba okutegeera wengwa bannaye tubeebaza mwenna abatuwagira abatumya ebintu byaffe ne tubibatuusaako nga mbadde mwagala tetubayiwangayo tweyanze mwebabe tuwagira mutuwongeddeko kinene bannange kinayo kyamaanyi kyenja kwogera kyewa byonna abyogedde abimazeeyo Assalamu alaikum waalaikum salaam seeka ogamba ta muganda wange mpola amiina mukama abakuume atakuumira mpeera oyo atalya nguzi ayongere okukuluŋŋamya nsaba Allah eggwanga lyaffe gye ligenda alabayo yaba akubayo omumuli kuba teryamanyiiyo Idi esembedde njadde njagala oyo omulabirire bulungi tugenda sala embaata Idi esembedde jangu ejo bayita kabuzi mu Zuku Fashion Idi esembedde jangu wefunire ekyambalo onyirenga ffe ekanzu ekutuuka nesaliya eri ez'abakazi abamabina abanene okimanyi nti obakazi obutono bwannemerera njagala nnyo abakazi abanene abakazi abanene nakati n'olw'ensonga eyo mwebeereremu twebeereremu mwenna mwebeereremu mweyagalize towalana tofitina toyingira bitakukwatako bw'abaloze eti yakuyitako mulaba agende bibye nawe okwate bibyo tonooma Dragon Lady nkutumidde nnyo gyonna gy'oli Brenda Miles n'abalala bangi sisobola nabbamalayo yanjuliza essaati naye era mmutumidde nabba n'essimu yange
Mwe kwekuumya ku mukutu kimanyi kiwaja. Omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno Banyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe.